abamu family zaffe zitu rejectingirawo rejection bw'aba mwami nga mukyala gwe bagambye mulwadde asobola n'omulekerawo mu ddwaliro. Abakyala bangi mbalabye balekawo abasajja baabwe ku byuma ne bagenda. Relationships zifa, amaka gafa. Yes, omuntu bamugambye mulwadde w'ensigo. Munokuzaala ayinza n'obutazaala. Kati omusajja agenda gamba nga wakyali abawala abasobola okunzaalira nzire ku ggwe. Ate n'abasajja bambi bangi bwe balwala ensigo bati bakyasobola kuzaala. N'emirimu egy'ekitanda bati bakyagisobola most of them. Avudde ku kyuma omugamba ebyo. Atulaba omulungi tukwaniriza nnyo webale kubanga otwegaseeko nate olunaku olwaleero. Nate tuze okubanga tuwayamu. Negatiddwako Anita gwe ngenda okubanga mpayamu naye olunaku olwaleero. Anita si gwe mulundi ogusoose nga tuwayamu naye. Y'omu ku abo abavaayo n'agamba nti tujja kwogeraganya ku nsonga y'ekirwadde kino ekya ensigo okutwaliza wamu. Awangadde n'obulwadde bw'ensigo buno emyaka kati 5, 2 ng'ali ku dialysis. Ndowooza abamanyi obulwadde buno mu butegeera. So tugenda kubanga tuwayamu naye tulabe awangaala atya n'obulwadde buno obw'ensigo. Oba abalina obulwadde buno obw'ensigo bawangaala batya okutwaliza wamu. So ndi naye okubanga tuwayamu olunaku olwaleero. Kinkola bulungi nti Anita alabika bulungi era ali eyo ayinza n'okuba n'obutalowooza nti alina obulwadde bwonna. Naye wali wano kasooka ababuuzeeko tubeere nga tugenda mu maaso. Nsanyusa okulaba Anita. Neyanziza neyanzeege ate omulundi omulala abatulaba n'abatuwuliriza mwasuze mutya mwasiibye mutya. Good morning abatawulira olulimi Oluganda. Bampita Anita Tonjirwe. Ndowooza si gwe mulundi gwange ogusoose okukyala wano oba okunyumyamu n'abantu b'eggwanga lyaffe Uganda ku kirwadde kino eky'ensigo ekyembeera nakyo emyaka 5 kati ate emyaka 2 kyo nga ndi ku kyuma ekisengejja omusaayi oba kye bayita dialysis. Neyanzeega okunkyaza omulundi omulala nate. Anita yani? Abalabi baffe abalungi nagambye nti bampita Tonjirwe Anita. Ndi nzaalwa y'Ebushenyi mu kaalo bakayita Kabaale. Ndi second born omwana owokubiri mu famire yaffe. Ndinawo taata, mama yafa nga ndi muto naye taata waali mulungi n'omukulu wange omulenzi naye waali kubanga tuli babiri abamami. So byebyo nina emyaka 27 lino nalina 28 ojjukira kati nina 27. Liwali olina 28 kati yes. So but actually okusoma kwokwo kuli kutya? nina 27. Nasoma nemaliza bulungi primary, nemaliza bulungi O level, A level, nengenda ne ku university. We nategeerera nti ndi mulwadde w'ensigo era saamaliriza. Nenviiramu awo nali nsoma degree y'amateeka nendwala nga ndi ku university. Kati okusoma nali nsomera Fort Portal. Ensigo njijjanjabira e Kampala. Ngendayo mu wiiki emirundi 2. So ezo z'ennaku 2. Kati sobola kubeera Fort Portal mbeere Kampala. Kati ekirala essente ze naaliwaddeyo nga tuition kati nziwa mu ddwaliro kubanga ensigo ya bbeeyi. Buli wiiki emirundi egyo 2 ya ssente nja kunyumizaamu ssente mmeka ze tuspendinga buli wiiki. Kati ne tusalawo ne guardian wange nagamba Anita kati katulaninga ekintu kimu katufe ku bulamu. Era sejjusa I'm happy Katonda kye yasalawo. Ebirala byebyo njagala nnyo Katonda. Njagala nnyo okukola emikwano
friends kubanga nze kati wendi neetaaga emikwano. Tomanyi omuntu asobola okuzibiza olunaku so mbeera nnyo n'emikwano. Njagala nnyo kulaba TV ate ndaba programs ez'obufuzi. Ezo ze followinga ez'ebyobufuzi munabifuzi ayogedde ki ebyo bye ndaba mu time yange. Bwe mba ndi free ngenda ku church, bwe mba oluusi ne ngendako ne ndaba ebintu ebirala ebisolo biki ebyo obulamu bwe mpangaliramu. Mbadde manyi nti olaba gospel shows. Gospel shows nina time gye nziraba ne ngenda ne ku church yange kubanga omusumba wange ali close nange. Naye ebyobufuzi mbiraba nnyo mbitunuulira nnyo ne manya muzeeyi ayogedde ki ayogedde ki ku byobulamu kubanga mba njagala kuwulira statements zaabwe ku byobulamu. Nali sibyagala naye bwe nalwala ne ndaba kyempitamu ne ngamba there's really tulina okuwuliriza abantu abo kye batugamba. Minister of Health ayogedde ki ebyo byendaba. Anita bw'oyogera ku bulamu bwo bw'otyo oli ayinza okubuuza nti Anita mufumbo, Anita alinayo omwana, alinayo abaana, manyi ebyo bye tuyitamu okutwaliza awamu. Kati ngambe bwe nalwala nakitegeera dda. Omusawo n'angamba nti waliwo possibility y'obutafuna mwana awo mu maaso. Ntegedde nti ndwadde ensigo eyonoonese naye nga tenagenda ku stage eno gye ndiko ya dialysis. So n'agamba waliwo possibility y'obutafuna mwana. So awo we nafunira omwana. Kati omwana. Not that. I had a friend yali mukwano gwange so ne tufuna wamu omwana naye wo tetuli wamu. Alina obulamu bwe bwatambuza nange bwentambuza naye ndina omwana and I'm very happy about that. Kyekyobugagga kye ndina mu nsi muno kubanga kati sisobola kufuna mwana mulala oba bwe mba sisobodde okuwona oba toddamu kufuna mwana mulala. So oyo mwana wange Abigail temulungi muwala ajja kunzaalira abazzukulu. Kirungi ekyo okutwaliza wamu. Nkimanyi nti omuntu waffe atulaba okusookera ddala yandibadde yeebuuza nti ddala Anita ono endabika ye y'abalwadde ba nsigo Anita olyaki? Weekuuma otya okubanga olabika bulungi bw'oti? Ekinyambako okubeera n'obulwadde buno kubanga bwe mbalabalamu bwantandika 2015. So olaba emyaka ntambudde nabo 2015 naye okukwatako bulungi okutandika obujjanjabi maze emyaka 5 then 2 ya dialysis gye njogeddeko naye mpangadde nabo. Weekuumye otya okulabika bulungi bw'otyo nga atali mulwadde? Ndowooza Katonda nga bwe boogera mbu yabadde mwene ensonga. Katonda ansaasira buli lunaku okuwuliriza abasawo kye bangamba okukola ebyo bye bangamba. Bwe bagamba tolya kino n'okireka n'okufuna obujjanjabi obwo bwe nfuna emirundi 2 mu buli wiiki kugenda ku kyuma n'ensengejja omusaayi gwange emirundi 2 buli wiiki. Kinkuumye bulungi n'emira eddagala n'okwekebeza buli luvannyuma lw'omwezi nemanya nti ntuuseewa obulamu bwange. Jala twogere ku bulamu obw'omuntu alina ekirwadde ky'ensigo. Muwangaala mutya? Ekirwadde ky'ensigo bwe bulwadde kati obutabuse okusingira ddala mu bantu abato kubanga nze we nali ntandika dialysis nali manyi abantu abakulu bokka be balina obulwadde obwo naye n'abato kati balina obulwadde bangi ndaba babaleeta. Tuwangaala tutya? Ekisooka okwekebeza n'omanya ensigo yo eyimiridde etya n'ogikebera ne bagimanya n'ofuna omusawo omukugu asobola okutaputa those results n'azinterpretinga bulungi n'azivunula n'akugamba nti oli ku kino oba oli ku kino. Okuwuliriza omusawo bw'aba akugambye eddagala oli wa ddagala lyokka erisookerwako kubanga erina stages 5 esooka eyokubiri eyokusatu n'eyokuna n'eyokutaano. So olina okumanya oli wa ddagala oba oli wa kyuma
kati nze nafuna omukisa omubi nti eddagala lyali terikyasobola okunyamba okuggyako ekyuma ekyo ekisengejja omusaayi. So wagenda okutegeera nga kisuse nga kiyiseewo era neetaaga okukyusa ensigo mu mawanga agakyusa nga India ne Turkey, naye ng'essente ezo nnyingi nga sizisobola, so ne baŋŋamba okubeerawo oba okuwangaala ojja kuba ogenda ku kyuma emirundi 2 mu wiiki okumala paka Katonda bwakusaasira oba bwakutwala. Yes. So basically life yammwe eri etya? Kuba njagala Munnayuganda oyo amanye ffenna tukimanyi nti tuli ba potential candidates okulwala ensigo, naye njagala life singa mba nzudde nga ngenze nkebedde ntegedde nti ndi mulwadde wa nsigo, embeera gye muwangaliramu eri etya? Tuwangalira mu mbeera ya kwefaako. Ekisooka olina okukkiriza n'otagamba nti bandoga, bansera, bansiranya, bankola anything. Olina okukkiriza nti ekirwadde kya nsigo era kijjanjabibwa mu ngeri ey'ekizungu. Ekyo kye kisooka believing, kubanga ne HIV bw'oba tokkiriza ofa mu dinaayo. So olina okukkiriza. Bw'omala okukkiriza tukoze tutya? Family yeesooka. Abantu abangi obulwadde bw'ensigo bwe tumala obufuna, family zaffe especially mu Africa oba mu Uganda, family tekkiriza. Yes, it's a very big challenge. Nti family bw'eba tekkiriza n'ekyo oba togenda kuwangaala. Bw'etakkiriza nti ddala olwadde ensigo nekkiririza mu biri ebirala ne bakkiriza oba bamuloga oba tugende wa sheeka mundobere Duwa oba wa hajji oba wa pastor waki, olina okusooka okukkiriza. Then family support. Obulwadde bw'ensigo bwetaaga support financially nga yamaanyi nnyo. Okutandika okujjanjaba ng'eno dialysis weetaagisa million ekitali wansi wa million 5 okutandika dialysis. So weetaaga family yeekungaanye egamba tukoze tutya. Then omusawo, olaba musawo mutuufu oba ogwolaba tabimanyi. Abasawo b'ensigo balina emitendera, naye olina okutuuka okulaba oyo gwe bayita consultant nephrologist. Ezo sente nabo mu Uganda mwe bali balungi bangi, era tubeebaza bangi babimanyi bulungi. Wakulaba bw'ati n'agamba nti ono Anita ali ku stage bw'eti, genda onkeberere kino. So omusawo naye yeetaagisa. Naye in most cases abasawo ab'ensigo bali mu Kampala. So olina okuva wonna w'oli ojje mu Kampala ofune omusawo oyo. Then ekirala ebyokulya bikyukirawo eddakiika yennyini bw'omanya nti olina ekirwadde ky'ensigo. Ebyokulya bikyukirawo on that day. Kubanga nze nzijukira bwe bangambirawo lanchi gye nali maze okulya y'ettooke we nakoma. Yes, tetulya matooke. Ne amenvu fruits tuyina ebyo byonna bye tutalya. Okumanya okukkiriza n'omanya nti bw'aba ngambye sirya matooke, kangaleke ndi omuwogo naye mbeerewo. Naye kati bw'ogaana bagambye tolya nnyama, ogamba naava ku kanyama n'oddamu n'okabba n'okalya. Bw'okaliirawo bw'oti balina okukuddusa kutwala ku kyuma. Ezo ze ssente zo spending. So n'emmere naye yeetaagisa and friends. Oyina mikwano ki gy'oyina? Oyina emikwano egikuzzaamu amaanyi, egikuzzaamu essuubi. And of course, as any patient, we need that religious thing. Abantu ab'eddiini ab'okutugumya. Oli kumpi n'omusumba wo. Ffe abalokole tulina abasumba baffe. Omusumba wakimanyi akusabira, akusindikira messages ezikuzzaamu amaanyi. So in all, mu byonna ekirwadde ky'ensigo kyetaaga omuntu afune abamu obudaabuda, keeya ennungi, abakuwa essuubi nti ogenda kulwana, ogenda kumalako. Yes. Ensigo mpulira oyogera ensigo yange, naye tukimanyi nti omuntu abamu baba na bbiri, bagamba nti waliwo basobola okuzaala n'emu. Gwe kiki olina? Olina bbiri, olina emu, bbiri zombi zaalwala, emu yendwadde. Weebale nnyo. Ku kibuuzo ekyo waliwo abantu abazaalibwa nga alina ensigo emu. Naye nze ndi wa mukisa nali ndina bbiri. Kubanga sikaani bwe tugikola buli mwezi eraga nti mwezi 2. Kati obuzibu bw'ensigo in most cases emikisa emingi
omuntu azaalibwa n'ensigo ezo naye bwe zirwala in most cases zirwala zombi. Kizibu nnyo okusanga mbwe mundwadde mpozi aba accident naye mukwano gwange ye yafuna accident kati emu yayonooneka endala weeri. Kati ezange ebbiri zombi zaalwala. Zombi zaalwala. So saawa eno stage gy'olimu tekyaliko gamba nti basobola okudonatingira basobola okukola ki? Dialysis yokka yerina okubanga ekola? Stage kyeyo ye by the way gye twogerako? Stage gye ndimu yeeyo ey'okuteekamu ensigo endala. Nti ne bwetukuwa ddagala esigala ndwadde. So neetaaga ensigo endala. Nfune ssente ngende India oba Turkey. Nfune n'omuntu omulala ampe ensigo anteekemu ensigo. Dialysis gye ndiko yo just a minor plan esobola okuntuusa ku transplant. Dialysis si a solution actually. It's not a solution. Abalwadde tubagamba si a solution. Oyina okukola transplant n'owona bino byonna ebyokugenda mu ddwaliro ebyokukyusa omusaayi ebyokukubya empiso ebyaki. So nimba neetaaga essente ezigenda e India ne banteekamu ensigo endala. Yes. Process eyo wali ogigobyekoko, wali ogezezzaako okugamba nti kanoonye ayinza okunfunira okuteekamu okumpa okundonatingira ensigo, wali ogikozeeko oba ggwe tokikolanga? Process eyo gye ndiko ampe ensigo nali mufunya naye ssente ezikola ebyo byonna n'obuuka n'ogenda ne bakuteekamu ensigo endala. Essente bwe buzibu kubanga buli kasente kenkwata ng'omanda etuuse kagenda mu ddwaliro olwokuna kubanga ngendayo mande n'olwokuna. Kati okuzikuŋŋaanya ne ziwera miliyoni nga 2 ze baba baagala tekiri kyangu. Ate ekirala kyajja ne kitwafectinga ye COVID-19. Mikwano gyange gyali gimpa obuyambi ginsindikirayo essente eza dialysis ez'eddagala kati bangi emirimu gyabwe gyafa. So ne batuuka ekiseera nga tewali wadde naye process eyo gye ndiko nange kyekirooto kyange kyendoota ne ngamba kijja kiri luba lunaku ki nenfuna ssente nenva ku kyuma kino kubanga sobola nakutambula genda wante ennaku 3 nga teri Kampala. Yes, Monday nina okubeerayo, olwokuna nina okubeerayo. So kiina wekisuppressing obulamu, kiina wekisalawo ebirooto byange ng'omuntu omuto. Yeah. So kyekyo process naye nkyagiriko. Okyalina essuubi? Nkyalina essuubi ngamba one day ndigenda ne bakyusa ne banteeramu ensigo empya. Ziri 2 tebaziggyaamu bakugattako emu nga battery. So yona esigale running nga ziri 2 ez'ebaka nesigalawo. Yes. Atrabu mulungi ndooza Anita omulaba kye yeetaaga okiwulidde, yeetaaga kubanga ayambibwa. Omuntu amulina asobola okumuwa ensigo naye akasente ke katannafunika okusobola okulaba nga ayambibwa mu mbeera eyo. Anita, oli ayinza okubuuza n'agamba nti abasawo bagamba ki ekiyinza okuba nga kyakuviirako ensigo okulwala? Kubanga bangi tuli ignorant, tetumanyi kiki ekiyinza okuviirako ensigo okulwala. Era oli bw'agenda mu ddwaliro ne bamugamba nti ensigo zo ndwadde aba yeekanga bwekansi. Yeah, webale ensigo ekigirwaza bintu bingi. Ndoza nja kusooka njogereko kwabo abakyali balamu byesobola okugamba bino mbyewale ate n'obubonero. Ensigo ekigirwaza sukaali. Bw'ofuna ekirwadde kya sukaali n'obeera nakyo ebbanga ddene kituuka ekiseera ne kitta ensigo. Obulwadde bwa pressure butuuka ekiseera ne butta ensigo. Obulwadde bwa HIV guno omwezi celebratinga siriimu netusobola ogirwanisa tuta. Kasita ofuna siriimu ofuuka candidate okulwala ensigo.
omugejjo n'okulya nnyo ebintu eby'amasavu n'ebintu ebya factories ebyo ebiri packed yes ebiri process omugejjo kubanga nze nali munene like nageja ati kati abazadde bange ne batarealizing nti ndi obese ne bagamba oba jeans basinga bwe bate we bali kubanga nabo bakazi banene naye omugejjo gukuba gukusindiikiriza okufuna obulwadde bw'ensigo especially omwana bw'aba muto. Stress yes, so I think yesinze kasita weeraliikirira nnyo ensigo nga zoonooneka. Ebirwadde ebirala nga sickle cell. Then ekirala obuta treatinga infections mu budde bwazo. Omwana nafuna infection n'otakifaako. Nafuna infection n'otakifaako. Self medication okoowa eddagala ly'otayina okwejjanjaba bannayuganda ebyo bye tukola. N'osindika omwana ku dduuka n'agula eddagala oluusi lyaguze tolimanyi oba lya expirinze oba teri expirinze n'eddoozi togimanyi. Then ekirala abasawo kye bazudde eddagala eryo lye tumira ery'egganda. Omuddo guno kubanga ne batabika ate ne tugunywera mu ddoozi gye tutamanyi. N'ebyo ebyokunywa ebyo bingi by'olaba mu supermarket ebingi birimu caffeine. Ate n'eno tuli so stress tetwebaka tetukola ki you're rushing emikka egituyitamu obutwa ne bufuuka obutwa mu mubiri so obutwa nabwo buba bungi butta ensigo zaffe. Bamaama abazaala ne bafuna embuto ne batagenda mu ddwaliro oluusi n'afuna pressure n'abeera nayo abasawo balina baki bayita preeclampsia so n'abeera ne pressure tamanyi oluusi ne bazaala obwana nga tebutuuse ensigo nga zaayonoonese dda. Sigala n'omwenge n'ezo amadagala gonna ago ge bakozesa drugs shisha ki byonna suppressing ensigo. Ndowooza byebyo byenabirako nti omuntu byasobola okwewala. So gwe abasawo bagamba nti mugejjo gwe gwakuviirako ekyo? Nali obese nga ndi muto nga ndi munene nnyo ndi muto so ntera no balaba abaana abato omwana nga alina kilo 7 alina emyaka 10 ogamba why omusadde aba agamba omwana wange alabika bulungi alya bulungi naye osanga alakinga exercise kati ensigo netuuka ekiseera netendewalirwa nafuna pressure then neyonooneka. So yange kyali ekyo then allergies nga bagamba allergy netubanga treatinga allergy emyaka mingi oluusi nga nange ngenda nengula obudagala obwo bwa allergy kati bwe bwaviirako ensigo yange okwonooneka. Weewaawo ate omulungi tukyali ffenna tukyagenda mu maaso n'okuwayaamu ne Anita awangadde n'ekirwadde kino eky'ensigo era nga bwe yagambye nti emyaka 5 ng'alina ekirwadde kino, emyaka 2 ng'ali ku kyuma ekisengejja omusaayi naye akyaliwo akyalabika bulungi yeetaaga akasente okusobola okulaba nga agenda asobole okuba nga bamuteekamu ensigo endala. Alina okuba nga amuwa ensigo yamufuna dda naye sente ze zikyagaanye okusobola okulaba nga mwattu agenda ebweru eyo. Otugambye Take ne India gy'olina okuba nga ogenda. Take ne India gy'alina okuba nga agenda okusobola okulaba nga ensigo mwattu bamuteekamu endala. Si kyangu okwogerako. Anita ogenze n'oyogera ku nsonga y'amatooke nti bwe walwala ensigo ekyemisana kye wakomako kye wali olya ettooke we walikomyawo amenvu tebagabakkiriza. Nkimanyi bw'oba oyogera mu Buganda wano emmere ettooke era bw'oleeta akawunga akayita k'abalugwala muleese emmere y'abalugwala muleese emmere y'abadugudugu bwe batyo boogera bo bamanyi ttooke kyekiviirako kubanga bagaana emmere endala ng'eno abamu gye bettanira ng'ettooke amenvu tukimanyi nti malungi nnyo buli lw'obodde ewaka oyagala ogende n'ekiwagu ky'amenvu ewaka abaana balyeko naawe olyeko
ki baate abasawo baba bagamba nti ettooke tolya? Abantu abalamu ensigo zaabwe bwe ziba nnamu n'ebirala emmere ennungi. Naye kati njogera ku balwadde b'ensigo. Bw'oba oli mulwadde w'ensigo ng'oyagala kulabika obulungi, ng'oyagala kuwangaala, omuntu n'akwewuunya, emmere kintu kikulu nnyo. Oba oli mulwadde w'ensigo, oba oli nakasero, oba oli mulago, oba oli kiruddu, teri mulwadde w'ensigo alya ettooke. Olw'ekirungo kya potassium ekiri mu matooke n'amenvu n'ebibala, kasita kibeera kya waggulu nnyo kirina okukoma ku 5, kasita kisukka ku 5 oba ofa. Ekirungo ekyo kya potassium kiri mu matooke, kiri mu busero obw'obulo, kiri mu menvu n'ebintu ebirala bye tujja mu supermarkets. Olina okulaba ky'ogenda okunywa kirimu ekirungo kya potassium. Bwe kibaamu ekiri, olekeraawo potassium, olekeraawo ebyo ku balwadde b'ensigo. Naye bw'oba tennalwala, lya amenvu go, lya ettooke lyo, lya buli kimu kubanga eba tennalwala. Weewaawo tukyali ffenna, tukyagenda maaso n'okubanga tuwayamu. Tulina Anita, ng'era bwe nkutegeezezza. Anita ayita mu mbeera ey'ekirwadde ky'ensigo. Emyaka 5 mulwadde wa nsigo, emyaka 2 ali ku dialysis. Naye kikola obulungi nti bw'oba omutunuulidde oyinza okulowooza nti akulimbye, naye nga y'embeera gy'ayitamu. Yafuna dda oyo asobola okubanga muwa ensigo, kyetaaga ke kasente okubanga agenda ettake, agenda India okusobola okulaba nga akyusa ensigo okutwaliza wamu. So gwe ndi naye gwe ngenda maaso n'okubanga tuwayamu naye olunaku olwaleero. Anita, nkimanyi nti waliwo yandyagadde okumanya ng'ogyeko ekintu ky'ogamba nti bw'obeera n'omugejjo kiyinza okuleetera okubanga olwala ensigo. Naye bubonero ki obulala bwe tuyinza okwogerako obuyinza okuleetera omuntu oba obuyinza okulaga omuntu nti ayinza okuba mulwadde wa nsigo? Weebale nnyo. Obubonero bungi era abantu abamu tetubumanyi, oba bwe tubulaba tulowooleza ku birwadde ebirala. Naye kati kubanga nduddewo n'ekyo ekirwadde, nze kasita nkulaba bwe nti ngamba ono ayinamu omwezi gumu atujoyininge ku kyuma. Obubonero obuli fiziko nga tetunnakebera musaayi ng'olyokke. Kati ekisookera ddala, ensigo kasita erwala, kubanga ensigo yesengejja amazzi ne gafuuka omusulo ne gafuluma. Omusulo gw'omuntu gukendeera, akendeeza okufulumya omusulo. Yes, mutono oba oluusi ne gubulira ddala. Kati amazzi ago gandifulumye gonna ganywa ne gagenda mu bitundu bye eby'omubiri, n'azimba olubuto, n'azimba ebigere, azimba maaso ku makya. Bw'azukka amaaso gazimba, akasana bwe kajja n'atereeramu amaaso. Ne bazimba ezino engalo, n'osanga omuntu azimbye engalo, amagulu gazimba, n'omanya nti omuntu ono ensigo ye tekyasengejja bulungi. Obutassa bulungi, kasita amazzi ago gagenda mu kifuba, oluusi gagenda mu lungs. Lungs tuyita ki mu Luganda? Mawuggwe. Kati aba tasobola kwebaka bulungi, ali flat ku kitanda, aba yeetaaga zipiro zimuwanirire abe nga atudde. Kubanga nzijukira bwe natandika okulwala nali nsula ntudde buli kiro, okwebaka lutalo. Kati bw'oba oli mu kyalo bayinza okugamba omwana ono baba bamuloga obuteebaka mu ebyo. So oba toweebaka bulungi, oba tossa bulungi budakiika, ng'ohizeera osanga puusi, kubanga amazzi gali mu ki? Mu mawuggwe. Omutwe, kubanga ensigo bw'erwala pressure zibeera waggulu. Kati pressure ereeta mutwe, aba alina omutwe nga gumukuba. Pain yonna esobola okujja buli wamu wonna. Ekifuba ne kimuluma, omugongo ne gumuluma, ate bakolola n'okukolola. Kubanga amazzi ago bwe gaba mangi oba okolola tosobola kwebaka.
ebirala byosobola okulabirako abamu bafuna nga rash ku mubiri rash ku bigere ebintu ne bikukuba n'oba nga ayidde nga mbo banno birogorogo bansigo ng'ensigo ebikyafu byonna ebifulumiza ku mubiri ne bikukuba n'ogamba bino. Abamu abantu batabuka omutwe n'avaako. Yes, avaako kasita ebikyafu bisukka omuntu avaako bigenda mu bwongo omuntu n'aviirako ddala n'avaako. Abamu bafuuka aggressive n'olaba ayagala kulwana lwa bikyafu kubanga ensigo ye yayonoonese. I remember nze waliwo bwe natabuka nga sitabuse mutwe naye nga ndi aggressive saagala mujjanjabi saagala ki. By that time nalina brother wange ndi mukambwe nnyo nga bwe mutuma ekintu n'alwayo eddakiika emu nga mbobaddewo kale genda nviira ndeka naye nakiplayinga cool n'abasawo ne bamugamba olaba atandika okunyiiga omanya nti ensigo obutwa bungiwa mu mutwe. So oluusi omuntu avaako omuntu n'alwala omusujja n'afuna infection n'olaba vaako kebeera ensigo ze ziri zitya ne appetite oluusi ebola nebulira ddala kasita obuto obwo buba bungi ensigo tekyabusengejja oba tolina kyoyagala kuteeka mu lubuto kamunguluze n'ebirala. Yes. Biki ebyo by'olina okukola nga omulwadde w'ensigo kuba nkimanyi nti mulina do's and don'ts watubulidde ku kyokulya ku byokulya naye in terms of exercise biki ebyo kukola bintu by'amaanyi biki ebyo abasawo bye babagamba nti singa oba ofunye obulwadde bw'ensigo bino byesonyiwe ate kola bino. Omulwadde w'ensigo andaba okusingira ddala ali ku dialysis ali ku stage ya dialysis. Bwe ngamba dialysis sooka okinnyonnyola ekintu ekyo dialysis. Omulwadde w'ensigo yakimanyi ekyo ekyuma ekisengejja omusaayi emirundi 2 oba 3 mu wiiki. Bw'oyogera ekyuma ekisengejja omusaayi oba dialysis kiki oba otegeeza? Ebyuma ebyo weebiri mu Uganda mu malwaliro agamu muno mu Kampala. Ogenda ku kyuma ekyo n'omalako essaawa 4 ne bakufumita omusaayi gwe ne bagugjamu ne bagusengejja nga bwe gukomawo ne bakola omulimu ogw'ensigo gwe yandikoze ne bajjamu omusaayi ogwo mpola ne bagusengejja ne guyita mu kyuma ekyo kidialyzer ne kigusengejja ne kigukomyawo through bloodlines waliwo lines ezo ezireeta omusaayi ogwo. Then bw'oba olina omusaayi omutono basobola okuteekako omulala naye obulwadde bw'ensigo signs endala gye neerabidde bunywa omusaayi bunywa omusaayi gwaffe osanga olina mutono ogwamu omusaayi anemia. So osanga olina mutono naye osigala bakuteekamu n'ofuna empiso y'omusaayi like that. So ekyuma ekyo kisengejja omusaayi gwo ne kijjamu obukyafu bwonna n'amazzi agali excess ensigo kye yandikoze ne kigukomyawo ku mubiri gwo. Wa bateeka baba batukuba empiso kutujjako omusaayi bayinza okukuba wano kati ekyuma kye twogerako kyo bakikuteeka wa okusobola okulaba nga kisengejja omusaayi mu mubiri gwonna kuba ntunulamu nendaba system omuntu nga bw'ali nti omusaayi eno yonna buli wamu guvaamu ne guyita mu kyuma. Yes. Bo bamanyi we bateeka balina catheters ennene empisa ennene ze bafumita nga wano mu bulago. Abamu woba otandika bafumita mu bulago ne bajjamu n'obeera n'eyo catheter waliwo eri permanent waliwo eri temporary. Enseke yennyini eringa banana pin gye bakufumitamu muno omusuwa bamanyi gwe bafumitako. Then ufe abalala ogenda n'okola surgery y'omukono ne bamanya nti eno emisuwa ne bagigatta. Tulina vascular surgeons abawana abasala emisuwa n'asala ne bajoininga emisuwa egyo neefuuka minene ne gye bafumita. Kati nze gwe nkozesa guli ku mukono gwange tosobola. Njagala bannayuganda balabe kaakano wano we baasala. Yes, we baasala kaakano wano. Ndagira abantu bano bali balabe awantu wano. So awo waliwo ekyuma.
ndozo olaba wano kazanya then bwebafumita wano olabawo empiso ezo bbiri ekyo kye bayita batya gye bayita vein fistula ugenda ne bakulongoosa te nayo yabbeeyo okugikola naye Katonda yanyamba nenfuna ssente nenjikola n'abasawo abagikola mu Kampala bali batono nnyo bafasike kano katheta simbi kubanga kyekiba kiriwo essaawa eyo yeeba eriwo essaawa eno otabuse balina okuteekako katheta mangu kubanga kino kitwala emyezi nga3 okutereera okutandika okukola ne ssente zaayo miliyoni 3.3 okugikola eno kati eno katheta yeeba eriwo emitwalo nga 4 ne bagikuteekako ne bakolako era ffenna abangi tusookera ku katheta eyo ne bagiteekako then ekyekozesa naye eruma teweebaka bulungi tonaaba bulungi teweeyagala generally naye kiba kiriwo. Biki ebyo byalina okuviirako ddala ng'ovudde ku byokulya? Omulwadde w'ensigo ndaba era oyo ali ku dialysis oba stage eyo esembayo oba ali ku kyuma ekyo bye tulina okukola bintu bingi okubeera abalamu. Ekisooka manya oyina eddagala ly'okumira eri controllinga pressure bw'oba oyina sukaali n'erya sukaali mira eddagala ly'omu budde. Eddagala lyaffe lya bbeeyi ndimanyi naye olina okulimira olina okulifuna n'olimira mira eddagala ly'omu budde. Ekirala kolamu exercise fuluma mu nnyumba tobeera mu kitanda kubanga walwala n'obeera mu kitanda kolamu exercise fuluma tambulamu. Bw'obeera mukyala kolamu chores ez'awaka ntonotono yoza ku bintu simula ku nnyumba mpola as you exercise. Ekirala wummulamu ate enough rest bw'ova ku kyuma abakola effe tukola emirundi 2 wummulamu katono essaawa zo zimala omala ozuukuke. Ekirala ky'osobola okukola okwekebeza buli mwezi abasawo batulagira nti buli mwezi ensigo eyo ne bweba yalwala okebera kyata kati omuntu bw'omugamba akebera gamba ate nakebera ki bagamba zaafa no eno gye tuliko stages renal failure yafa kati wagamba bweba yafa ate njikebeza ki gikebereko chekingeko jagazaaki olwate tafaali bwayo mulimu obuzuukuka oba bukyebase ze bali bankebedde ebyebirungo bikyali waggulu nnyo oba ekyuma kibikendeeza buli mwezi olina okudda mukebera ensigo eyo kebera omusaayi mulimu infection gwo gwenkana ki test ezo RFTs ne CBC zo ziri very vital mu bulwadde bw'omuntu omuntu oyo abeera n'ekirwadde ky'ensigo keberako omutima nagwo gwalwadde oba kebera pressure yo sukaali n'omusulogo ebyo bye batera okutulaga kebera pressure ereeta ate sukaali yo yayingidde kubanga eyinza okuyingira nayo n'ekutta nga togitegedde. Weight yaffe tugikebera olina okwepima weight nteekako oba ekendeerera ddala nalibadde ntya nalibadde nteekako nalibadde maintaininga nalibadde nkendeeza kisinzira bw'oba wakendeera nnyo ate nabo balina okulaba nti olina emyaka emeka olina okubeera ne weight eyenkana ki ebyo bikulu nnyo. Laba omusawo wo buli mwezi omusawo w'ensigo si buli musawo gw'osanga laba omusawo w'ensigo buli mwezi at least omulundi gumu mu mwezi mukyalireko mwogeremu ndi omunnyo mungi ndi mutono ngulekere ddala sukaali mungi oba mutono ndyeko kibala bwe kiti nywa amazzi genkana ki actually ekirala mukendeeze ku mazzi ge munywa abalwadde b'ensigo. Omanyi ebintu bino binsobera nti ffe abalamu batugamba munywa amazzi kubanga gooza ensigo ate kati mmwe babagamba batya? Kati ffe zaafudde tezikyasengejja amazzi ago gafulumire mu musulo so kati nywa bitonotono actually nze ntera okuba advisinga mikwano gyange abalwadde b'ensigo aba dialysis funayo akakopo kana akatono kajja kuyamba kubanga bw'oba olina ekikopo ekinene especially kati omusajja nga ye mulwadde
nanyinimako omuteera mu bukopo bw'abaana n'omuteera mu haafu osobola n'okubikuyira ate nagambye nti abalwadde b'ensigo ffe tubeera aggressive tulina n'emputtu so funa ekikopo kitono nnyo ekirungi bw'oba mukyala ng'omwami yali ku dialysis nkwegayiridde funa akakopo akatono akalungi akasingayo obulungi osobola n'okugenda ne bakadesigninga ne bateekako n'amannya ge so that afiiringe yes kyekikopo kyange naye nga kitono bwe ng'ofa ku mazzi omuteeremu porridge ntono omuteeremu amazzi matono omuteeremu chaayi ntono so buli kyanywa kirina okuba nga kitono era abasawo batulagira tolina kunywa ekisuka ku lita mu lunaku kubanga bwe gasukka ojja kuzimba olubuto ate mudde mu byokuputaapinga bakuggyemu amazzi kiri painful bwe gasuka gajja kukukoroza tojja kwebaka so tulimitinga fluids emmere ne bw'olya emmere nnyingi gye baalagira nayo mulwadde wa dialysis omanyi olina okulya kawungako olya omuceere olya muwogo yennyini onywe soya onywe porridge wa kawunga onywe porridge w'omuceere onywe amata agalimu amazzi yes ne chai ebimu ebyo bye mulina okulya ebyo mu fruits tulya apple yokka ye talina potassium abasawo gye bagamba talina potassium fruits naye fruits zonna endala ozireka ku lw'obulungi bw'obulamu bw'oba oyagala kubeerawo ne tuleka ennyama ne tulya fish enkoko zaffe zino enganda n'ebyennyanja eyo animal fat animal protein mbi nnyo ku nsigo ezalwadde omulwadde nga gwe ali ku dialysis oba ku kyuma ekisengejja omusaayi wiiki omwezi omwaka oyinza kukozesa sente zenkana ki mu mbeera eyo gy'oyitamu nga olina okugenda mu ddwaliro buli wiiki emirundi 2 omulwadde owa dialysis ensigo kyekirwadde ekimu ekiri expensive kya bbeeyi ekisooka weetaaga eddagala ly'olina okumira buli lunaku emirundi nga 2 oba 3 olunaku ensigo yeekola omusaayi kati weetaaga empiso y'omusaayi buli wiiki ekitono ennyo bagigula $12. Yes, ogikozesa buli wiiki emu ogikozesa buli Monday. So buli wiiki 12 girina okuba egyo gya ddagala bagiyita erythropoietin ya musaayi nti omubiri tegulina okuggwamu omusaayi kubanga oguggwamu omusaayi omutima gujja kusirika ofe. Then dialysis ekyuma kiina enjawulo. Amalwaliro aga private gacharginga $25 kudda $35 buli session buli bw'okigendako. Then eddwaliro eryaffe erya government Kiruddu National Referral Hospital era eyo credit nene nnyo ku government. Bo batujjako $60 buli bwe tukigendako. Yes. Gye 12 buli wiiki eyo ta 24. Then eddagala ly'emira kati nganze ku stage gye ndiko mmira eddagala lya $7 buli wiiki si ya 29 then transport $3. So okubeerawo so 3 ago ga buli wiiki buli wiiki mba neetaaga $100 etali wansi wa $3 mbeerewo ebyebirade bya that means obeera expensive. Yes, ekirwadde ky'ensigo bwe kityo bwe kiri very expensive like that. Then abakolera Mulago dialysis twebaza government Mulago we bagiwadde dialysis bibwe nayogera naawe bali tebanatandika. Yes, balina ebyuma ebirungi abasawo abalungi buli kimu kirungi kya $15 buli session. So 3 ga dialysis erythropoietin 12 42 n'eddagala lya 7 yeetaaga $5 bw'aba akolera Mulago dialysis. Naye nze neesiimye nkolera Ekiruddu awali bit cheaper. Nga ate service ofunayo
service of name of course naye abantu tetwenkana. Yes, ayinza okuba ayinamu akasente ke, ayinamu abaana be, ayinamu ki, bwetu betubeera. Yes. Okay, atrabu mulungi tukyali ffenna tukyagenda maaso n'okuba nga tuwayamu ndowooza owulira embeera. Nagambye nga ntandika nti ffenna tuli ba potential candidates okufuna obulwadde buno, so kikkakatako okuwuliriza n'omanya butya bulina okuba nga weekuuma obutatuuka mu mbeera eyo. Ate no bangi beekuumye nate ne beesanga nga bagituuseemu, so okugera kwa Katonda yamanya oba onaakirwala oba tookirwale okutwaliza wamu. Njala twogere generally kusoomoozebwa ki kw'oyitamu oba kusoomoozebwa ki omulwadde w'ensigo kw'ayitamu. Ayinza okubeera si Anita nga mulala naye kuyinza okuba kwe kumu kwe muyitamu. Kusoomoozebwa ki abalwadde b'ensigo kwe muyitamu? Challenges si kwe kusoomoozebwa. Yes, abalwadde b'ensigo bye tuyitamu bingi nnyo, naye ebyendaba ebiri kumpi naffe ky'owulirirawo olunaku olwo, especially aba dialysis, kwe kuva wonna w'obeera n'ojja e Kampala. Oba oli Ggulu, nze nali Bushenyi, olina okuva Bushenyi, ow'Eggulu avaayo, owa Paaki, owa Arua, owa Nebi, owa Kisoro, ffenna tulina okujja ne twekuŋŋaanyira mu Kampala. Kiki ekibaleeta e Kampala? Kubanga ebyuma ebyo ebisengejja biri mu malwaliro ag'e Kampala gokka. Ate referrals eziri mu regions endala tebiriiyo? Tebiriiyo, okuggyako Mbalala yeyina ebyuma 3, ate nabyo bya bbeeyi nnyo kubanga biri mu private. Naye awalala wonna tebiriiyo. Yes, singa biri Bushenyi nga health center 4 nandibadde ndi Bushenyi ndi waka. Naye kati olina okuvaayo, kati omuntu omusajja omukulu abadde Arua akulidde eyo omugamba ajje mu Kazigo e Kampala, si nti buli ffenna tulina relatives mu Kampala, era ne bw'oba omulina togenda kumuleetako burden yo. Buzibu bw'ate obumuteekeko oli mulwadde gwe atalya kino gwe weebaka nnyo gwe tubafuukira problem. So olina okurentinga, that is one. Ekyo kyokka kimalako omuntu emirembe. Ekyokubiri, challenges zetuyitamu, abamu families zaffe ziturejectingirawo. Rejection. Bw'aba mwami nga omukyala gwe bagambye mulwadde asobola n'omulekerawo mu ddwaliro. Abakyala bangi mbalabye balekawo abasajja baabwe ku byuma ne bagenda. N'agenda. Abaana balekawo abazadde baabwe. Balaba muzeeyi alwadde tagenda kuwona, sente nnyingi, ne bakita ne bagamba bw'afa tujja kujja tumukime. Relationships zifa, amaka gafa. Yes, omuntu bamugambye mulwadde w'ensigo, unokuzaala ayinza n'obutazaala. Kati omusajja agenda gamba nga wakyali abawala abasobola okunzaalira nzire ku ggwe. That's rejection. Yes, nkyali muto, bakuzudde oli mulwadde, oli njagala baana. Bw'aba ayina 3 agamba nali njagala abaana 5, tokyasobola na bazaala. Ate n'abasajja bambi bangi bwe balwala ensigo bati bakyasobola kuzaala. N'emirimu egy'ekitanda bati bakyagisobola, most of them. Avudde ku kyuma omugamba ebyo. So omukazi naye beegendera ne babalekawo, omukazi naye n'akulekawo ne yeegendera. So rejection ebeerawo nnyo. Ekirala, financial depress. Esente nnyingi, sente ziba teziriiwo. Kati bwe zibula abantu nga bakuvaako, oba naawe no giving up. N'akalaba abalwadde abajja ekiruddu, bwe mala omugamba nti wa dialysis agamba tetulina we tutandikira, ne bamuteeka mu mmotoka ne bamutwala 2 weeks tazimalaayo afa. So ezo ze challenges zetuyitamu ng'abalwadde b'ensigo. Bubaka ki bwe wandisindise eri gavumenti, kubanga okusinziira ku challenges oyogerako oba bw'ogamba nti bw'olwala ensigo naddala ku stage gy'oliko eya dialysis
nti olina kujja Kampala. Ndabira ddala nga kizibu ekyo. So bubaka ki eri gavumenti yaffe naddala ku nsonga ng'eyo? Ekisooka njagala kwebaza kubanga omwana naye asaba naye atama. Njagala kwebaza gavumenti yaffe, ngyebaliza ddala olw'ekiruddu kubanga emitwalo 6 for sure for dialysis kisa. Njagala kwebaza ekitongole kya Uganda Kidney Foundation kikunganya abalwadde b'ensigo ffenna ne kituteeka wamu ne kitukansolinga, kitugamba olina kukola kino, twogera buli lunaku nabo. So n'omanya gavumenti njebaza olw'eddagala lyetuwa. Waliwo akadagala ke batiika mu kyuma ako bakayita heparin ka mitwalo 2.5, naye gavumenti kateeka tuwa ekiruddu. Njagala kugyebaza, nebaza nnyo. Obubaka obulala bwe nandiwadde oba ekirala kye basobola okutwongezaako singa ekyuma ekyo balyongeza okukisala, tubadde tuwa 6 oba ne tuwa nga 3 oba ne kifuukira ddala eky'obwereere, ne batusasulira abasawo baffe nga bulijjo, bannanseezi baffe, ne bebyuma ne babimentaininga ate ne bakituwaata free service. For sure baba bakoze nnyo kubanga ndaba abantu abalemererwa, muntu n'alemererwa n'asalawo n'agenda n'afa. Ekirala eddagala eryo ery'empiso lyenjogeddeko singa balitugulira ne balituwa mu ddwaliro erythropoietin erya buli wiiki ery'omusaayi, kubanga olirowoozaako buli wiiki n'ogamba banange begenda okuggwako nga toliimu. Bwetuuka Friday tandi kugamba Katonda wange nkoze ntya eddagala nzijjeewa. So ekyo eddagala eryo singa bakongezaako akayisaako ne batukakubira bwereere, gendera awo. Naye twebaza kubanga Mulago kateri open, abasobola Mulago bagende Mulago, kiruddu kati abalwadde twakendeeramuko kubanga bamu bagendawa Mulago. Abasawo baffe weebali on standby, bo tebeekalakasangako. Njagala beebaza kikyali ng'amaliriza ya. Badde manyi nti ojja gikubiriza n'ebyuma ebyo ebiteeke mu buli ddwaliro. Nkimanyi ebyuma ebyo muleme kwesombanga nga mujja Kampala. Biri expensive. Nkimanyi biri very expensive. It's a big system. Si kyuma nti kiri awo kimu, it's a system. Kubanga singa kyali eky'abantu bandibadde babigula ne babiteeka mu maka gaabwe. So singa ebyo ebyuma buli region, northern Gagu nebawaayo 5, eastern Mbale oba Soroti nebawaayo 5, Mbarara netuwaayo ab'Embarara ne central n'awalala wonna nebawaayo. Ndowooza bakirowoozaako. We have always talked about it. Tubadde tukyogerako buli lunaku. So with the time nga bateekayo so that omuzeeyi alwala ow'eggulu n'asigala eggulu, n'asigala akola ekyuma alaba ku bazzukulu. That eyo laavu yokka wangaala. Naye kati wegattamu okuleka famire yo ova ekisolo n'ovaayo kati gavumenti, I know, I think and I pray, nsaba nti one day kibe considered. Yes. Omuntu ali eyo akulaba eyandyagadde okubanga akudduukirira, bubaka ki then wayinza okuyita okusobola okubanga akudduukirira? Weebale nnyo omuntu eyandibadde ayagala kuba part of the struggle. Eno nayo struggle munange ng'eri gye twalimu. So ayagala kuba part of this journey ya kidney disease, asobola okunkubira ku simu yange oba sente oba kyonna kyayagala kunteera ku simu, oba nagamba nze you know what, nkusasuliddeyo wiiki, nkusasuliddeyo omwezi, nyumiridde naawe nkuguliddeyo eddagala bwe liti, asobola okunkubira ku masimu gange. Eya MTN eri noti 776 6 7 7 not 0776 67 27 79 oyo MTN.
then Airtel eriri noti 7 noti 6 bina 2 bina 49 0706 402 449 eri manya gange Tonjirwe Anita. Yes. Asobola okunzirukirira, asobola okwogera nange, asobola okumpa message, asobola okunsabirako kyonna ky'oyagadde okuyisa ku simu eyo. Weewaawo ye Anita oyo gwe tuli naye olunaku olwaleero kyotabagambye nti neetaaga akasente okusobola okugenda okufuna kidney transplant babeere nga bakitegeerera ddala, so si kuwa buwi ssente wano, naye obabuulirire ddala nti bw'oteekako ssente, njagala ssente okusobola okulaba nga nkola ki nga tugenda, kuba abantu beetaaga okumanya nti omuntu wamufuna naye ssente ze zikola ki, ze zibulamu. Kati kino kye tukola oba dialysis si ye solution. Era dialysis ne bw'ogikola osigala olina ebizibu ebyo ebya kidney. Waliwo bw'otassa bulungi pressure zirinnya, pressure zikkaaka mu ngulu ze, omutwe byonna bisigalawo. Just kikuyambako eddakiika ntono nnyo ng'ovudde ku kyuma. So solution oba kiri permanent y'okukola transplant. N'ogende India oba Turkey ne bagattako ensigo ne bateekamu ensigo empya ey'omuntu ekola obulungi. Naye abakugu oba abasawo, omusawo wange yangamba neetaaga miliyoni 2 to 2.5 zisente ze neetaaga. Kati nabagambye yes, sente ze zeetaagisa. Bakebera n'omuntu wange agenda kumpa ne batusindikayo omusawo n'atukima. So kyekyetaagisa. So olaba okusinziira bwe nakugambye expense ya buli week okukungaanya miliyoni 2 kizibu nnyo. Bwe mba siina bano abantu Uganda bagamba you know what, katumukwasizeeko Anita yeetaaga nsigo. Yes, bwe buyambi bwensaba asobola amanya abantu bayita mu mbeera embi, covid yabakosa nnyo, most of our people, naye ky'olina kyonna ky'osobodde okutoola n'owaayo atayina noba n'owaayo omulwadde nga nze. Yes, tuba tukyaniriza ate mba nkusabira omukisa kubanga oba olina kyongasseeko ku bulamu bwange. Kyebana wadde enamba zange noti 776 67 27 79 ya Airtel eri 0706 402 449. Era ku balwadde b'ensigo abalinga nze abali ku dialysis banange twekuume COVID-19, twekuume ebirwadde ebirala tebiyingira, tulabe abasawo baffe ate tweyagale naffe tubeerewo ng'abantu abalala. Yeah. Njagala kusiibula nga neebaza ttiimu enkolako ey'Ekiruddu, ttiimu ya dialysis mwemanyi bulungi, baagala nnyo basawo baffe, Dr. Pius, Dr. Bagasha, Dr. Kigundu. Ate ba dialysis team ba nurses, musawo Ibrahim, musawo Salim, musawo Primo, banange you're so amazing you people. Tubeebaza nnyo mutukolako n'omutima ogumu. Omulwadde wa dialysis taba mwangu naye mutukolako nga temweganyiza, ne muzuukuka ekiro batukolako kiro naye batukolako. In charge waffe Emma ne ttiimu yonna banange mbeebaza, mwebalire ddala. Kale tweyanzisa Dr. Bagasha omundabira nange kubanga yatera okujja wano n'atusomesa ku kirwadde ekyo eky'ensigo. So njagala okubebaza mwenna abasobodde okubanga mutulaba olunaku olwaleero okuva gye twatandikidde ne Anita. Si gwe mulundi ogusoose naye era tugamba nti abantu baffe tetubalekaayo wabula tutambula nabo okutwaliza wamu, ng'era bwe nagambye nti naawe ali eyo osobola okukyenkya nga olwadde ekirwadde ky'ensigo nga naawe weetaaga Anita kye yeetaaga essaawa eno. So ky'olina okukola bw'oba olina ky'olina mudduukirire ng'oyita ku nnamba zeezo zayogedde asobole okubeera n'obulamu obweyagaza. Kambageze ekiseera ekirungi, mubeere bulungi, mweraba.